kitundu ekisoose tubagambye nga tugenda okugaziya lwaki temusobola kufunira mirembe mu diaspora era mbakubiriza mwenna abali mu diaspora temufunirayo emirembe comfort temufunirayo comfort bwe munafunirayo comfort temugenda kusobola kutambuza kiri ku generation yammwe kukituusa mu generations ziddako. America, Europe was never built for comfort, especially comfort of black people, those coming from Africa. Ensi ezo tezazimbirwa baddugavu abava mu Africa okufunirayo emirembe. Bali abaddugavu abazaalibwayo be bajja okufunirayo emirembe. Lwaki? Kubanga bo bakula bafaanana bwe batyo. Kyova olaba abaana baffe bannayuganda bavudde ne bagenda mu America ne bagenda mu Europe ne bazaalirayo abaana balwanagana n'abaana baabwe. Ekirwanaganyisa n'abaana baabwe bwe baava kuno baleka kubonaabona, bwe baatuuka eri ate ne babonaabona nnyo ne bakola nnyo ate baategeera era ne bawa ekitiibwa zino ensi ze bavaamu nti makula. Kati ne bategeera ennono ne values ezibabumba okufuuka kye baagala. Bwe bakitegedde bagezaako okukiteeka mu baana baabwe lwa mpaka. Tekisoboka baganda bange. Bwe mba temwakitandikirawo mu buto tekisoboka. Ate n'abo abaana bazaaliddwayo naye nga basobola okuwulira olulimi luno nga balutegeera. Kino kankibagambe. Ensi ezo kati nga America okusooka yazimbibwa baddu. Abaddu, they were black people, or they are black people. They are the ancestors of those black people that you see there. Ensi eyo yazimbibwa baddu. Mu kuzimbibwa abaddu yazimbirwa baddu. Abaddu baali bagizimbira baddu. Abaddu abali mu buddu. Kino njagala mukiwulirize bulungi ate mukyefumiitirizeeko. America yazimbibwa baddu. Kyokka abaddu bwe baali bagizimba bagizimbira baddu. Abaddu abali ba mu buddu ebbanga lyonna. Kyova olaba gwali mu America teweewuunya lwaki olina kukola okuva lw'olinnyeeyo okutuusa lw'olibeerayo. Kubanga ensi eyo bakola system nga system ya buddu. Europe yazimba system nga system ya buddu. Kubanga amawanga ago gonna genjogerako amagagga gagaggawalidde ku baddu oba ebyobuddu oba ebyabaddugavu. Kubanga ebyobugagga bw'otuuka mu Europe ezo zonna ensi ngagga lwa bya bugagga bya Africa. Ate abaddugavu be basooka okutwalibwayo era be basooka okugendayo okukozesebwa. Ate era abaddugavu they are the aboriginals or the originals of each continent abaavaamu ensi endala ez'abantu. Okujjako ng'omuntu wadde tayagadde kufuna kumanya na kutegeera ensi zonna entala ez'abantu zaava mu lususu luno. Kyova olaba nti bwe tubeera ne genes ennya black, white, yellow and pink. From a pink you get a pink, from a yellow you get a yellow, from a white you get a white, from a black you get a black, white, yellow and pink. That is why in biology a black gene is dominant. Ekifuula embala enzirugavu ensukkulumu kubanga yevaamu ensi endala. Kyajja kitya nti ate abavaamu ensi endala ate be bafuuka abaddu b'ensi endala? Kubanga abaddu b'ensi endala tebaategeera kibafuula kye bali. Kyekiri kye twogeddeko mu kitundu ekisoose nti omuddugavu bw'atuuka mu America oba mu Bulaaya ayagala kufuuka muzungu. Era bangi obasanga nga bw'akuuta olususu atandika okwogera ngabo n'okweyisa ngabo. Okyokwogera oluzungu ngabo kiri automatic. Bw'obabeeramu kijja buzzi otandika okwogera ngabo. Wabula newankubadde osobola okwogera ngabo tewaali buze. Omunigeria olwaleero
music we akuba all over the world. Ndabye ono omwana Rema nga Selena Gomez amwegomba amusisinkana amuliraane baddemu oluyimba olwafuuka global hit. Lwaki music waba Nigeria afuuka hit naye ng'oluzungu lwe boogera lufu, n'engeri gye boogeramu ebigambo byabwe bagyogera mu Luibo mu nnimi zaabwe? Lwaki omu Nigeria atakyusa kyali agenze global atandise okukuba ensi n'amawanga amalala ag'abazungu atandise okumwegomba, newankubadde babataddemu entalo olw'amafuta balwanagane n'amadiini? Ekigenda okutta Nigeria era ekigikuba bintu byakwewalanira mu madiini nakubateekamu ntalo kulwanagana, ate ng'entalo ezo bakozesa amadiini galwanagane, abasiraamu balwanagane ba Christians, naye nga bonna beerabira baddugavu oba n'amawanga okukoonagana, aba Igbo okukoonagana n'amawanga amalala. Ekyo abazungu bwe bakikola, abantu bakimanyi nti bwe banaakyawagana ne bataagalana ensi eyo tejja kukula. Kyebava balonze omukulembeze nga nammwe bwe mumulaba, si lwakuba nti tewali balala basobola, wabula waliwo abavuga systems ezo okukuumira abantu mu mbeera ezifaanana bwe zityo ensi edobonkane ereme kukula na kugenda mu maaso. Ekiruma kimu nti omwana w'omuddugavu ne bw'aba asomye n'afuna amagezi g'abazungu n'afuna zi PhD ate tebasobola kukola kwefumiitiriza kumanya lwaki ebintu bifaanana nga bwe bifaanana. Bw'afuna PhD atandika okulowooza nti abaamuweerera abatalina yadde diguli tebategeera. Mu kifo ky'okwefumiitiriza akole ng'Omuchina bw'akola, akole ng'Omujapani bw'akola, akole ng'Omuyindi bw'akola, oba Omukoreya bw'akola, oba Omuwarabu bw'akola, nti bw'afuna amagezi okuva mu bazungu agakwata n'agooza ne gajja mu nnono yaabwe n'asobola okugakozesa nga bayambi. Uffe tubula bubuzi. Ekitubuza njagala okubategeeza ziri ensi zaakolebwa ng'olina kubonaabona na kukola emyaka gyo gyonna egy'obulamu. Mugende mubuuze abasajja abakulu abaludde mu Bulaaya, mubuuze abakazi abakulu n'abasajja abakulu abaludde mu Amerika. Abavubuka be babawo ekifaananyi nti ensi nnungi, naye buli muntu mukulu akulidde mu mawanga ago akimanyi nti muddu, era akimanyi nti okufuna obuweerero n'okuba nga awummula mu buddu ajja kumala kulinnya nnyonyi kudda wano ateekewo obulamu bw'ayagala awummule. Abaana abazaaliddwayo bo bazungu kati bafuuse b'Amerika, kubanga ffe abaddugavu tubula era abo tujja kukikkiriza bafuuka abo. Naye mbakakasa newankubadde bazaaliddwayo, singa babadde baana ba China nga bazaaliddwayo balina kye baalisigazza mu bo. Singa babadde baana Bawarabu nga bazaaliddwayo balina kye basigaza mu bo. Singa baba baana Bayindi nga bazaaliddwayo balina kye basigaza mu bo. Singa baba baana Bajapani nga bazaaliddwayo balina kye basigaza mu bo. Singa baba baana Bakoreya nga bazaaliddwayo balina kye basigaza mu bo. Ekyo kye basigaza kye kiriwa? Basigala Bajapani, basigala Bachina, basigala Bawarabu, basigala Bayindi, basigala Bakoreya. Njagala nze naawe twebuuze lwaki omuddugavu azaaliddwayo abula n'afuukirayo ekintu ekirala. Awo njagala ffenna tutuule wansi twefumiitirize, tusale amagezi. Abaana baffe n'omusaayi gwaffe guleme okuzaawa n'okubula, gusigale nga guwa ekitiibwa gye gwava. Y'engeri yokka Africa gyegenda okukulaakulana. Omwana bw'alizaalibwayo n'afuuka dokita ng'alisigazza embala eri emufuula kyeri, agenda kudda e Uganda azimba eddwaliro. Omwana bw'alifuukirayo engineer, the best engineer, ng'asigazza embala eri, agenda kudda e Uganda azimbe entindo ennungi n'enguudo ez'omulembe. Agenda kuzza amagezi g'afunye akole wano, kubanga wano we wasinga eri. Lwaki kaakano babulirayo ng'oggyeko okuba nti kale ensi zaffe nazo zibakaluubiriza, naye zibakaluubiriza
kubanga buli ekikkaluubiriza kitegeeza okivunaanyizibwako. Whatever that makes you uncomfortable, you are responsible for. Buli ekikkaluubiriza kitegeeza okirinako obuvunaanyizibwa okukikyusa kifuuke kyoyagala kibeere. Ne bajjajjaffe ensi zino tezaabanguyira, wabula baazikolerera okuzifuula kye baagala zibeere. Nammwe abali eyo abalowooza nti eno wabakaluubiriza, obuvunaanyizibwa bwammwe okufuulayo kye mwali agadde wabeere. Ffe okuyitibwa kwaffe kusomesa na kuzuukusa myoyo kufuga mibiri gyazo. Era ffe tugukola omulimu guno ate tujja kugukola ebiseera byonna. Naye lwaki mmwe abali eyo tubagamba? Kubanga mufunye exposure. Bwe mufuna exposure mufuna okumanya n'okutegeera okulala. Mufuna okuzuula abantu abo ki kye baatukweka ebbanga eddene ekibatambuza okutuuka awo we bali. Bwe mukitegeera mulina obuvunaanyizibwa okutusomesa n'okutuddiza ebyo tubikole wano tusobole okutereeza ensi zino. Kyova olaba nfuna okukulukuta amaziga buli lwe ndaba olukuŋŋaana lw'abaddugavu abali mu diaspora ng'ekyabakuŋŋaanyizza kulya, kunywa na kucakala. Olugenda enjala terudda era oluganda kulya, mukuŋŋaane mulye. Naye mulye oluvannyuma lw'okwogera ku bigambo ebikulu. Nga bwe mulaba bannaffe abayindi nti bali mu Amerika bwe batuuza olukiiko lw'abayindi bayita abayindi okuva mu nsi zaabwe abagundidde abategedde ensonga ne boogera gye bali. Bayita abayindi abali mu nsi ezo abakoze ebintu eby'enjawulo era abategedde ne badda ne boogera gye bali. Abawarabu abali mu Amerika abali mu Bulaaya bwe batuuza enkiiko zaabwe ez'omunda bayita Abawarabu bannaabwe okwogera gye bali okusobola okunyweza ekyo kye bali. Omuchina kyakola, Omujapani kyakola, Omukoreya kyakola. Kinnuma okubanga mmwe bwe mukuŋŋaana kuba kucakala bucakazi. Kyokka nga bwe mukuŋŋaana temusobola kukolagana ate mwewalana. Mwewalanira mu mawanga, mwewalanira mu madiini. Naye nga ku byombi temulinaako kye mufuga. Njagala mutwale obudde mutegeere nti systems ezo zaakolebwa osobole okuba abaddu ab'ensi ezo. Kyovula bw'oba okolera mu Bulaaya, bw'oba okolera mu Amerika ogaggawaza bo. Bw'oba okolera mu Buwarabu ogaggawaza bo. Okola nnyo bakukenenula okukuggyiramu ddala obusomi obuli kasupu osobole okugaggawaza ensi zaabwe. Ako akasente k'ofuna kalungi ng'okazizza waffe. Bw'osigala ewaabwe tekalina kye kakuyamba kiri awo. Omutwalo gwa $1 ng'oli mu Amerika si ssente. Omutwalo gwa $1 ng'oli Uganda ssente. Emitwalo 10 egya $1 ng'oli mu Amerika ssente. Emitwalo 10 ng'oli Uganda oba mugagga. By'osobola okukola bingi kubanga omutwalo gwa $1 mu Amerika kaakano bwe bukadde 37 obwa Uganda. Omutwalo gwa $1 mu Amerika tegugula ttaka, tegugula nnyumba. Omutwalo gwa $1 mu Uganda gugula ettaka ate gusobola n'okugulirako ennyumba entonotono eriko. Ekitegeeza bwe tunaategeera ekyama ekyo ne tutandika bajja mu Afrika ne batwala ebyobugagga okukulaakulanya ensi, tuteekwa okugenda mu mawanga gaabwe tuggyeyo amagezi okuzza mu Afrika okukozesa ebyobugagga byaffe. Tetugenda kusobola kukozesa bya bugagga byaffe kuggyayo zaabu tumukozese, kuggyayo ttiini tumukozese, kuggyayo iron ore tumukozese. Tuteekwa okugenda gye bali tuggyeyo amagezi tugakomyawo wano tusobole okukozesa ebyobugagga byaffe tubeere nga tutulina kye tubeetaaza. Bo bwe bajja baatwala ebyobugagga byaffe ne bazimba ensi okufaanana nga bwe ziri. Amagezi ge baakozesa okubba ebyobugagga byaffe tuteekwa okugakozesa tugategeere, tukomewo naffe tukozesa ebyobugagga byaffe nga tetubibbye wabula tubikozeseza wano tuzimbe amawanga gaffe. Kyova bakinnuma omuddugavu bwabba abaddugavu, omuddugavu bw'akotoggera abaddugavu
omuddugavu bw'asibira omuddugavu ebweru, omuddugavu bw'alwanagana n'omuddugavu, omuddugavu bw'alemesa omuddugavu, mwe muli bantu ba kika ki? Muli mu buddu, muli baddu, naye ate mweggalira enzigi. Kyova olaba tetusobola kukula, temusobola kugenda mu maaso, ne bwe mukuŋŋaana ne musisinkana temulina bumu busibuka mu mmwe. Obumu bwe mulina bwa mikolo, musisinkanako awo ne mulaga nti bannayuganda bakuŋŋaanyeemu, ne munyumyamu ne museka, ne mulya emmere, ne muzina amazina endongo n'ekubwa, buli omu n'alinnya ennyonyi, n'alinnya train, n'atuula mu motoka ye, n'adda gye yavudde. Kiki ekibaawo oluvannyuma lw'abantu abo okusisinkana? Basobola okukwata amaanyi gaabwe ne bagagatta, ne bazimba communities ez'amaanyi eziri powerful mu mawanga ago. Can black people come together, combine effort and energy to build powerful and strong communities in those nations? Basobola okuzimba communities nga bwentuuka mu badokita bali mu ddwaliro eryo bannayuganda, hoteri eziri mu kifo ekyo bannayuganda, nga n'olulimi olukozesebwawo lutugatta, nga bw'olaba nti otuuka mu China town nga boogera Luchina, restaurants za Bachina, transportation Bachina, hotels Bachina. Basi tusobola okutuuka mu mbeera eyo naffe ne tusobola okuba nga tusobola okukola ebintu ebyefaanaanyiriza bwe bityo, ne tusobola okutambula, tusobola okugatta amaanyi ne tuzimba powerful institutions ezisobola supportinga abaana baffe ne bazzukulu baffe, naye ne bazzukulu baffe ne basigala nga bakyaziwa value nti ffe tuli bannayuganda abaava e Uganda, tuli baganda abaava e Buganda, tuli bakyoli abaava mu Akyoli, tuli bateesa abaava mu Ateso, tuli banyankole abaava mu Ankole, tuli banyola abaava e Bunyolo, tuli basoga abaava e Busoga, tuli bagisu abaava e Bugisu, naye ffenna awamu tuli bannayuganda abaava e Uganda. Can we build powerful societies, powerful communities, leveraging on the opportunities within our midst, leveraging on the education that we've acquired, leveraging on the exposure that we have, that so many people are yearning and fighting to have? Tusobola okukozesa ekyo ne tuzimba powerful communities ezisobola okutuyamba. Tetujja kusobola kukikola okutuusa nga tutegedde okusooka kye tuli, ekyokubiri okutegeera nti systems ezo zaakolebwa kutukuumira mu buddu tusobole okubeera abaddu baabwe n'okukulaakulanya ensi zaabwe. Tezaazimbirwa tuggyemu ssente tuzibbemu, zaazimbibwa nga newankubadde ogenda okuggyamu omutwalo gwa ddoola oba olese emitwalo gya ddoola ebiri. Bwe tunaakitegeera enkuŋŋaana zaffe zigenda kukyuka, ebikolwa byaffe bigenda kukyuka, endowooza zaffe zigenda kukyuka, enneeyisa zaffe zigenda kukyuka. So newankubadde njogera mu bali mu diaspora naye n'abali ewaka wano wendi, bwe tunaategeera kye tuli ne tukiwa ekitiibwa, ebikolwa byaffe bigenda kukyuka, enkuŋŋaana zaffe zigenda kukyuka, enneeyisa zaffe zigenda kukyuka. Tetugenda kuddamu kubba bali mu diaspora nga bwakusindikira omutwalo ogukozesanga bwe guli, bwakuwa omukisa ogukozesanga bwe guli, bwakutuma ekintu tomulimba okikozesanga bw'oli. Naye ffenna okwebba bali nga babbibwa abazungu nga naffe abali wano tubabba tubakumpanya, tetugenda kusobola kuzimba mawanga gaffe. Naye bwe tunaategeera kye tuli n'ekitufuula kye tuli n'omusingi gwe tuteekwa okuyimirira okufuuka kye tuteekwa okubeera, buli omu agenda kugasa munne tubeere ng'olujegere. Bannaffe bali bagenda kukuŋŋaana basonde amaanyi nga bwe bagasindika eno, amaanyi ago gasobola okukola ebituufu n'okukola ebituukiridde, ate ebigasa basobole okufuna essanyu nga bw'akomawo aba musanyufu. Kijja kuba kibi omuntu okutuma ng'ali mu Amerika omuzimbira ennyumba ng'akimanyi omuzimbira guyumba asanga akayumba. Kijja kuba kibi okuwa ssente zaayiika asanga 5 ku 10. Naye naawe kijja kuba kibi akuŋŋaanidde wano ne mukuŋŋaanya ssente ne muzisonda, gw'omu n'ozibba n'ozikumpanya, n'ototegeera ky'oli n'otosobola kukikozesa
kutuuka ku kyoyagala. Mwebale nnyo okuwuliriza, mbaagaliza ekiseera ekirungi.